abavubuka bongera okutema empenda okulaba nga bazuula ebipya mwe basobola okuyita okwefunira ku nsimbi. Stephen Katende muvubuka muto ddala kyokka we yatula wansi ne yeefumiitiriza yakizuula nti abaana bangi bawanduka mu masomero olw'abazadde baabwe okulemerera okwasasulira ebisale okubawa ekyokulya nga basoma ate n'ebirala kyokka byonna nga biva ku bbulwa lya nsimbi. Yasalawo okutandika ekitongole era bagenda basisinkana abazadde n'abaana nga bwe babayigiriza okweterekera okusobola okwaŋŋanga ebiseera ebizibu. Ekitongole kye tuyita Kisoboka Africa okusobola okuzzaamu abantu naddala mu byala amaanyi nti bwe bakolera awamu ebintu bisoboka bye balabye ng'ebizibu. Ono ne bavubuka banne abalala 6 abalina enteekateeka ze babangawo okulaba nga bakyusa embeera z'abantu okuva mu mawanga agaaliko amatwale ga Bungereza beetaba mu mpaka za Queen's Young Leaders Award gye bayongera okufuna obukugu okwongera ku bumanyi bwe baalina. Bano basisinkanye Katikkiro Mayiga ne bamunnyonnyola nga bwe byali okutuusa n'okusisinkana n'abakyala wa Bungereza Mary Alexandra Elizabeth II eyabawa n'emidaali. Katikkiro bano abasiimye olw'okuba abavubuka ab'obuvunaanyizibwa abakozi era abayiiya abaweesa obwakabaka ekitiibwa. Ennaku zino abantu bajuliza nnyo abantu b'ebweru eyo okwegomba gundi abantu tebalisobola na kubalabako. Njagala abavubuka beegomba abantu nga mmwe. Abantu mmwe abali wano mbeera nabo mulya nabo emmere eŋŋanda emboobeze kubanga ekyateekeddwa okukola okwegomba gwe gwalabako so sooli gwayagala gwatalisanga. Abajjukizanga emyaka egy'obuvubuka bwe giri egy'omuwendo mu bulamu bw'omuntu nga n'olwekyo omuntu asaanye okugikozesa obulungi okwewala okwejjusa mu myaka egy'obukadde. Okulaba Queen si kyakuzannya era abantu si bangi abamusisinkana mu bulamu bwabwe. Kale kyamaanyi naye mukikozese ng'omusingi okukuza ebirowoozo ebyo bye mulina biveemu ebibala ebinaagasa abantu abalala bonna. Mu nsisinkano eno mubaddemu ne minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza Oweekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma ne minisita avunaanyizibwa ku bavubuka emizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu. Ono abasibiridde entanda y'okwongera okwekkiririzaamu ate n'okuba n'okwolesebwa okwebuziba. Emirimu mingi wano gye tuyina naye teri agenda gikola. Mmwe abasoose okufuna okwolesebwa okwo okwebuziba mulina okukomawokko tunone ku bannaffe kubanga obuwanguzi obusingira ddala nga mmaliriza obwannamaddala obutaliimu bukuusa kubakozesa ekitone ky'oyina okuyamba abalala n'obakyusaako. Bw'okozesa ekitone ekyo ne kiyamba ggwe omuntu omu tobaako nsonga lwaki wajja ku nsi kuno. Twogeddeko ne Elizabeth Nakabuye eyasalawo okutandika ekitongole kye yatuma Clear Your Mind nga kino kiyambako okubudaabuda abo abalina obuzibu obw'okukabiribwa oba kiyite stress ekiviirako abangi okwetuusaako obulabe. Ono agamba nti embeera eno yamutuukako nakizuula nti abantu bangi beetaaga obuyambi. Eyali asomye industrial chemistry era nakuguka mu byenfuna yasalawo addayo asome ebikwata ku bwongo bw'abantu era yeenyumiriza olw'abantu abasoba mu 200 basobodde okuyamba ku kizibu kino. Omuntu alina stress oba alina depression tasobola kukola bulungi, so weesanga nga obulamu kasita ogayalirira okwefaako mu mbeera y'obwongo buli kimu kigenda kifaafagana. So njagala nyamba abantu ku stage nga bakyasobola okuyambibwa so that becoming more productive mu bifo eby'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasiima omulembe gwe n'agukwasa abavubuka era we giweredde emyaka 25 ng'atudde ku Namulondo ng'abavubuka baliko ebyenkulaakulana bye batuuseeko era Kabaka abakuutira okusoma ennyo n'okwongera ku buyiiya basobole okutwala eggwanga mu maaso. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefayina ageesiga.